So kati kambabwire story yange ya Kakande. Nze mama wange yantwala kweyo church. Nali joining high school. I started from one younger girls for 6 years. So when I was joining senior 1, Mommy took me to that church and introduced me to the pastor. That time I had things in my back that were not going. Radinga like ringworms in my back. But then you people netukozesa break fluid nebigana ogenda netukozesa eddagala lya kizungu nebigana. Literally we used everything naye ebintu biganye from my back. Then mami nangamba ngakutwale wa pastor mune mami ngatwale wa pastor oyo omusajja yansabira amazima byagenda sigenda balimba byagenda off my back became clear. Then nesigala ngansabira for 10 years. Of course mu holidays ngogenda otwalayo sente mbasa bakusabira you know. But again buli wogenda otwala sente mbasa omulota you get problems again. Mr. TikTok nkutumidde kwagala nnyo. You get problems, you have to go back. So munayi nesigala nga ngendayo. Kati now this time I wanted to leave Uganda. Ngamba mama wange mami nganjagala kuvagana mami nangamba agenda kumusiki nganjagenda mu America. Mami nangamba agenda mu America kende wa pastor acha kusabira oja genda wabweru oja genda munange nga ngende wa pastor Kakande nganteka sente mu basa jali emitwalo 500,000 kwe batandikira era sente bazibala obazeezo tibagala bafere. Munenga babala sente mitwalo 5 nga nyingira mu kasengo okulaba man of God era ne mugamba. First of all yangamba nti musajja wange muzungu nti ngenda kuwa omusajja muzungu yagenda okumpasa ngenda omwana asooka bwengendo zala mulenzi afanana taatawe anfanana ate mwana mulungi nnyo very handsome boy. He's going to become a doctor. Mbana mwe nazala muwala n'omusajja eyampasa si muzungu, it's black American. Si muzungu mutugavu kitegeera. Kati that time I told my mother mami omanyi nkwagala nnyo but mom this is what is going to happen because people remember I left Dubai nga daddy amaze okufa 2020 before COVID. Yeah, nava Dubai nenzira yewaka. Like I was just tired. So I left the Marriott job. I was comfortable. I had a good job. Ngafuna sente nungi sibonabona nkola ntudde front office olusi ndieri mkwata masimu. I was very fine. But then nagamba this is not where I belong. I wanted to go to America. I wanted to settle somewhere wengendo funa obutuuze. You people, I went back to Uganda. Data wange yafa nenzira Uganda nema nenzira ye Dubai nga mazo okuziika. I resigned and went back to Uganda. Now I told my mother, Mommy, I want to go to the US. You people, man of God yansabira. Do you know what happened? I lost everything. My little money is not in savings okuva Dubai. Bonna abantu banferanga otute sente zo mubagundi bano bagundi abatwala abantu ebweru akasente mye. I lost a lot of money. Now, of course, like 10 million, 15, 20 mziba nyenji. Ngoba de Dubai no kasaving akasente. It takes a lot of time. People, I lost all my money during COVID. Nga COVID anatandika zonna. Nangamba mami naye mami. Twagenda wa man of God nangamba ngenda America. Naye ate ebintu byonna bifeirinze mbunedda mukama yamanyi weba bifeirinze. Of course bigenda kumala bikole. Olunaku lwe twali ku church okulaba man of God, that is the same day yangamba ogenda mu America. He assured me I'm going to go, but guess what? That was the same night the airports were closed. That was the same night the whole country was shut down because of COVID. Ate bangande ngenda mu America. Ate agenda mu America, lwaki airport bazigande? Nkuwadde sente zange onsabidde. Ongambe ngenda bweru. Nengezako kuyitira Canada. Yes, lockdown. Nengezako kuyitira Canada. You people, I was denied. Everything lechire blocking buli kimu. Nenzira ku zero. I didn't have any money. Era kyanyamba okuddamu okufuna sente. Nagamba mama wange first nemugamba mame
olaba mbadde njagala genda bweru nongamba Kakande blah 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 I'm going to go naye you have seen everything has failed right mami nagamba yes I've seen ate mwenyine yangamba if everything fails then kati awo nga weesonyiwa church namugamba bwe bifailinga musajjawo Kakande ngenda mwesonyiwa I will never start step in that church again and I'm done. She accepted. Naeda ku zero I lost all my money all of it nenzira ku zero kati then wenada ku zero newa mami wange nanyiga nenvaayo nali mbeera naye awo Embuya nenyiga nenvaayo I went to my dad's house where in Entebbe Juka daddy wange yakolako mu State House. My daddy ran when Museveni was coming into power. He's a revolutionist. He was yali mujasi and there are those houses they keep them and everything, you know. Yeah, so that's the house that I was living. I was staying. I don't have to pay rent, you know. But now when I look zero, katenta ndiko kwewomba mpola okudde engulu. An organization mujira bakabale models for charity. I had registered it the moment I had left Dubai. So I'm like, you people, I went on my knees, I prayed, I told God, Mukama, Pastor I've lost everything, I'm now on zero. God, I'm begging you, I'm starting again, and from today onwards, I'm going to believe in you. I'm not going to believe in these men of God anymore. I went on my knees, I cried to God, I prayed and all that. I fasted like maybe 1 or 2 days. Church. I started afresh. I started getting sponsors online for the organization. Natandika kuwandikira different companies. Nawandikirako ne company bali bagita chene ya mafuta. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku lw'Ejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku stage osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Olabye oli omwami Kaboggoza kyangambye namukasaba obeera ku kamera tulaba nti oli muntu mukulu naye bwe tukulaba maaso ku maaso oli mwana muto. Science kyali mu kamera nange. Buli wamu nezeeri ku gundi balabye ng'oli muntu mukulu. Simanyi lwaki. Simanyi kiki. Toli photogenic. Toli videogenic. Kachako kofulu byakalemye wemulira ku show. Welcome to the show. Basabu ne banyabo abatambula naffe ku mukutu guno gwa Megatron Media. Tukamba tino beera ngo subscribing, likinga ate oberenga osharinga kwa mawulire agesika. Muzali Megatron agemanya ndi wamu ne Jenina Mukasanze nanyini wa channel eno Kwezi Robinson mukyazaako bukyaza na Mukasa mukyazaako bukyaza era ebanyiza abagoba buza ku bantu. Kirito kiremerako tonyiza. Wakati wano wiki je tuli mutoyina kunyiza mwasize mutya mwasibye mutya nze gwe bakozesa ate nga nze ntwala ku boss wange mutoke kadiru sima shalumu na yaguze nkani mbu wipers zagwa eza shalom oba yaguze ya kibuye baba wagonde baba wafulu tanka nenga tena wegenda yebali bakagira bwegati nekola fu sante eri gundi ya yononeka Rachel yagenda nakadomola mwante motoka yagisala amafuta Rachel yagenda nakadomola namugamba afune ebidomola bakutera muri fulu tanka yo bidomola ngo ina amafuta mu motoka musango kibyanti esobola okubya yakasiku yo bateka muwega agenda mu neya shalom ate mbusima yaguddeko sima wipes avuga mbu ya madam wili yafuna mukazi ayinase ayina mukyala we mukulu yafuna bikadde bisirikirwa pesa ng'omulibu Shalom yagenda gula motoka ya kibuye mbugundi yagula grand kasota nemulemerera ngatava mugala mutabale wa kasuku ngatava mugala ajivuga abanga akulule bana naye wajimalirayo ebere etya mujamu mpamvu motoka enkadde lumbe grand kasota kabaka wanvu wekati mbo ya Shalom yagigula kibuye
eno gyaguze endala yalina kiri ekyeru ekyeru yakitunda kyali kikubagana nga kiringa amasowaani g'olumbe yagimpaniranga eno ogigula katolaba ngenda yongeraho katono nfune endala naye Sharomo ina okwengerako sente nyingi si ntono olowooza ofuna emmotoka oyongerako katono ajja yongerako nyingi eyo yekibuye gye yaguze ku prayer palace naye nga Sharomo tukutumbedeko nnyo mu ngeri enjawulo omusajja wange oyo alinga akaliri paza lipoza ina motoka kaka bayagula kinuwa oba yagifuula lipoza ina kuzina bangamba ina kusina aina kinuwa mpozi nga yakikyusa kati kyekiguze emmotoka ya nuwa ati family ka alinga basoma nze so avuga nuwa ebimotoka byosobola avuga ebyo binuwa sima bya alufadi njagala takisi okugambye sina kyembyagasa otekamu family yonna nefiira ne mugenda mukyalo ne muteekako ne muwogo ne lumonde n'embuzi n'oteekamu oza eyina buutu nene muno simanye emito migazi ebyo ebimotoka biringa takisi nuwa alufadi ze sibyagala byononeka mangu katola kawundo yeeyo ng'omuti eyina jidda naye kati bya alufadi otuvugamu emyaka ebiri papa waliwo n'omulala gwe mmanyi Simon Kawala tajayina yagulira ddala ennyumba lumu yagula nyumba kati asula omwo nga yasulira mu alifadi ye mbwe engoye ze zonna zibeera mu mmotoka ye ennyumba ewaka bwejja atambula n'engoye ze oli omusajja mukulu balina entondo basajja bakulu bw'atambula yatandikira mu kugira komedi kuzannya komedi yazannyako komedi Simon nono omusiru naye ensinga emukubye era alina kiwalaata ali bulungi nnyo sebaba ava wala kyogamba Doreen tali bulungi akirina alina kiwalaata ndio bujjo simwetegereza alina kiwalaata ne bana ba traffic bensanga be balisanga Doreen anedda emmotoka Doreen ogiraba muyayi wano webe kuyitako totegeera kati aba traffic ajiba you see that guy you see the scrap kuyitako okambe kigambo ki deka you see deka Doreen nayombi ejja mulwaza tatanasi ejja musala ajagala bitya kakati waba agisimba kiro kyateeka ku kisenge totegeera omala kulingira n'ogira kyabbeeyi kiri ebintu bya benzi bya bbeeyi kiri mu miliyoni nga 3 awo kigula n'otereera ebintu bya benzi mmotoka nedda bya bbeeyi justino mmotoka ya Doreen emuswaza ekintu ekyo kyemaleka naye ngenda kufuna kagundi akatundubale ka black tusibeka akatundubale ka black bwe kati ng'oluyina alina emmotoka obule ajja yitawo wano kasolengera emmotoka etaliiko kigundi kyamabega omanye yeeyo obanga ali mu sawuna tekandabirwamu naye tusozeza sawuna ziri basera tewegula nayegula zinganabaye motoka ya oyita maaso anatulemetula mu motoka oyita maaso bubuuso obanga kinyonyi mukama waffe agule ku motoka ngenda okuvamu nga amagulu gonna munoga kuluma genda walinye ya mirembe uvamu ofunye endwadde naye nga tubebaza abatambula baffe ku Megatron Media tutandikire wa nalabe Doreen Kabaleeni agamba obubbi obuli mu kyali akooye mbu yasabiranga pasita Kakande ne bamubba okusinziira ku video gye nnina talina kye yafunayo yafuna bizibu weyavaayo embeera neetereera jjukira yali yeekubya ebifaananyi by'obuseegu ng'abitunda yalina omuntu wange kyali wange nnyo kaakati nga babi ono gayi Doreen Kabaleeni talina mukwano naliko mukwano gwe nga tunyumya naye nina we namusanga ku live nga nvuma amuddako mwaze batuba tunyumya naawe wabaawo relationship nti namukasa nsobola okukubira n'ennyumya naye ne batuba tetuli ba mikwano the moment you get my number and we talk ne tuba oli oti ajendi biki bikyamula bitya oba toba mukwano gwange kiri awo naye oba n'ennamba yange oba tolina moral authority kunjogerako bibi gwe gonyumya naye looza mukwano gwo bajja kuvu nkulayirira ojja nyumya n'omuntu saawa eno ave wanadde wali mu mmotoka akuvuma akusensibule Doreen Kabaleeni si mukwano gwo nkugambye teyali mukwano gwange naye twali tunyumyanga ng'otujjukana ne omalu kiseka negamba si mukwano gwo waliwo abantu ng'onyumya naye kasoma n'onyumya naye genda bimala oba akuyisizaamu naye ng'omuyisaamu tottira abantu ku liiso bajja kuvuma Doreen Kabaleeni namuta
talina muntu namusanga ng'ali mu kusudiya abanvuma yali ku live yani yali ku live yani nga kyebeekola okwo kyokka ate mugundi Ray Superstar nga mpolereza Ray ne omukwano yabala yes bebo tetubadde ba mikwano banga ddene naye asobola omanya nti Jeni njogera naye biki na respectinga nti tubane to holding a conversation esali za internet ankubira kiki ne tunyumya okitegeere kyali ku Doreen so abasumba bagamba bamubba Doreen ayise mu bingi kuba Doreen yikira wali mu bukedde ayine wawaleze emyaka gyana bambi ayise mbingi goka ayina naye Doreen nedda ana balajja mu kibuga ejjo mu kyalo tugireke Doreen just yayangu nze nakula bulla Doreen atenga mukulu yayangu fuka celeb mulimu omuntu eyayangu lwaki sigamye nti baby Glory alina emyaka 3 obaana yayangu ofuka celeb naye twamulaba nti yali mwana muto twakula naye twakula fenna ekirungi akola bulungi Doreen yatandika ndowooza okufuuka ow'amaanyi olaba bafulumiza ekifaananyi ng'ali ne kamiri tayambadde kabikamulalu nga amabina gali bweru kaana kaali kanyirira nga katabbu naye nakati yekubisiza ebifaananyi siina muyimbi gweayisaamu bamuyisaamu tiyenze gundi atagejja ekyo kirabika kisoboka omwana watuka okwekubira ekifaananyi ng'ali n'omuyimbi nga tayambadde Kamilioni kisoboka yagira yayo kyamasiro ne bamala ne bagazimba yayo kyamasiro ga Doreen information sigirina kadde ku live ayongera okuvuma Doreen yali muntu wange ate ani yali agala mu rapinga kimanyi Megatron ba Doreen yabo namusanga ngao ku Equatorial Mall babinga ani yali agala rapinga Doreen simanyi gwa ngamba oba yali Kamili gwa ngamba sibimanyi mbu yali Kamili yali agala mukwata yali muyimbi waliwo muyimbi gwe yayogera yali agala mu rapinga ye mwenyini yabyeyogerera bayali muyimbi ki ngayagala mutusako ngayagala mutunuza mu mbuga za sitaani Doreen yakyuka kuba takyali bino wano beekubisanga ebifane babiyita bondia bondia byebyo kwe kubanga oli bwereere ye bondia segomanya ebifane byeyeekubanga gundi yabimukubanga bamuyita Bashi Mutumba kati ng'akuba amabere galibo naye nga kalina omubiri kalina bode ka Doreen kalina omubiri naye yafuna omusajja w'Omumerika alina mu Amerika n'omwana beezaalira omusajja yamuteekateeka ng'agenda okumwokya bannange mbu nasooka mubuuza are you ready nasooka amutundako bw'ati mbu yasooka n'amukwatako bw'ati n'amulomasi nga n'amuleka n'awola teyamupakukira naye basajja bapakuka nedda abakazi be Uganda omwanguya oba tonnamugjamu ne bamubikira ayo maama senga afudde nazambala yalidde edda ssente zo ate oba onaamukoona tujjeko amasimu bebi tebalondoola kumba omubala oba omuteera mu flight mode giteekemu mbu yatuuka n'omugamba are you ready naye abeeno bapakuka babanga abajjako mu 7 mbuyiizi don't say it ane kati lekankubula ekiri kyegambye ekitegedde omuwala wa Uganda balina ebizibu bingi ye kati Uganda tewali butebenkevu oba oliawo amasasi nga amanzi ng'ayambala kati omwanguya mukuba kankoko so Doreen yali asabira wa pastor kati kankubulira story ya musumba Kakande tokuba omusumba nedda njogera mazima kati kambabulira abasumba abasinga ebyo batulima nti balina amanyi tegaliyo twagenda twatolokana ku ssomero by then twali mu senior 6 recently waneeno senior 6 banagitula mwaka ki naye si byamabega nnyo kuba mbadde naakava ku graduatinga nze Eva Inidi Brenda twalinga mu Florence bana balalanga twalinga 8 twali tusomako tuli ku ssomero nga tuva ku ssomero bukyali nga tugenda twali mu bibuuzo ne tukola pepe yasooka twalina pepa morning then ne tugende wa musumba pastor wa Kakande naye ne tutuuka eri bwoba nze newunya church ya musumba Kakande simanyi oba namakyaki amalala we gakola kuba nze nkunyumiza experience yange sirimba ekisooka bw'oba oli mayina oba olina obbaako omuzadde okukusabira but gano tusabira ate ne fulo zikyuka waliwo abaasooka wetwagendayo nga kyaki banagizimba ng'ekyalimu enfuufu omusenyu yes wetwagenderayo nga tenaggwa tekyali nga waliwo ababeera ku fulo bagagga biki be babeeraawo abagagga be basooka
omwavu ali waggulu ku second floor tebiringa bya mizikiti nti asoose ku line y'emma ani akugambye bitiibwa ku bitiibwa abagagga nga bayingira balina omulyango gwabwe abasooka no fule sooka pasta bajja nga bawanise bwe bati ebipande yogere ebintu byomanyi towaayiriza wallahi billahi genda mu maaso babeera ku fule sooka so ffe nga omukyala yatubuuza mulina omuzadde kuba bali batugamba wali omukano gaffe tugenda tusabire tugenda funa 20 points n'owotasoma naye ate nazifuna nafuna za magezi gange nafuna point 17 I got 17 points nali mugezi nnyo nze nasomeranga ne ku basali nze tebansasulirangako fees nga nsoma okugyako ayu yali tebikkiriza magezi nenga sigakulabamu nali mugezi nnyo bayira no konkola ya tebifaanana tebifaanana abirina so nze okusoma kwange fees baateekamu mutono lumu we banzija ku basale mama yali anzise nafuna akalenzi ne kambuzaabuza nga buli ssaawa mbeera mu lavers room ne bannange love ya secondary no bannange nga mbeera mu lavers room ne banzija ku basale naye yali anzise mukadde yali anzise yankuba nga kilasi kyeyo nali mu senior 3 n'otandika okwegadanga mu senior 3 seegadanga nali njagala bwagazi nali mulavu kati omulenzi oyo yadda keka kavubuka ke nayogera ku TikTok Shema Fred akagenda mu America kali mu America ali mu America lawyer no mulamba aliyo Boston ya wasano wasaino omwana omu n'abantu boyagaddeko tewali afunye kifiinya bonna buli muntu nze ni mukazi wa mukisa kati tunulira Nubianiri wali tunulira Shema Fred tunulira Tone Mawejje ni mukazi wa mukisa nino oyo muntu waine naye katabani kakasuku kano oyo kawaako nako kazitumuke kati Ronnie omuntu akolifayinze tusaba mukisa tababa tusaba mukisa nze ni mukazi wa mukisa so kati mwana gwe twagenda wa musumba nga batugamba mulina omuzadde basabira nga tumugamba nedda nga batugamba mugende ku third floor twabeera ku third floor musumba yajja tusaba iyo biserebe yayina third floor yali kalina bagizimbe naye nga tennaggwa nga kiyumba kagundi eyo bakatandika ogizimba kati kankubulire mmozi wagendayo mwaka ndayira sitya gwe ntya katonda batwatula mwezi kipise mwaka kisini ya 6 ekimpozi labayo kyobongamba katonda okuzijjako byennina kyaki ya pastor Kakande yalinga nga before labayo twali ku level yako oba yali twali nyamadala bwe tuti webale teyali kalina naye nzimba engeri gye twali nyamadala ne tugenda ate nga waliyo n'enzikiza kankulagira enzimba gye yagizimbanga yalinga mpuku kakati ngegenda bweti ne tugenda yes kyekugamba ne tulinya amadala ne batulinyisa amadala eno wansi musumba fe twamulabiranga ku TV fe tetwamulaba maaso ku maaso kanisa ya pastor Kakande eno wansi ate eri waggulu we twasabira walingayo nfuufu eno wansi we wali wa cementing kati awo yali tanagizimba yes kati fe twali ku floor yagizimba engeri gye twali nyamadala yagiranga bweti twali nyamadala musumba twamulabako saawa 2 bwe yajja n'ayimirira naga God bless you koka temwali mulinda kyekirala kutusabira batugamba bwakusabira ofuna 2 points 2 byagaana siye yazimpa musumba magezi gange na katonda wange kati wali omunoonyako 3 nali munoonyako 3 wagatewo naye zaagaana naye kubulire mmoze nze ndi mulokole naye bino bye bagamba mbusimanye batambuza abalema sibikkiriza nze ninze pasa bugembe lwali tambuza abalema ndimanya nti kituufu abalema batambuza yabagamba abatambuza ninze wali batambuza kubanze nalabako oyo mugenzi pasa iga muganda wange yali mu church ya pasa igo yabizaayo naye yakuba abantu naye batraininga nga abantu nokoloti musumba nakwatako banange omukono mulamu nga byakiyaye nga byakiyaye nzera kyakyekola ebyamagero njitiira ddala ebyo ebyamagero changed water into wine byakuma ku mulembe gwa Yesu nze sikiririza byamagero ebyo simanya atambuza abalema omanyi lwaki mukama yamuwa obulema mbo bino simanya basaba baganda musimanya omwagale yagenda mukomyawo okomyawo wakigo wamutwala sibikiririza era twalabanga ku screen nga pastor akola bukozi bwati nawenyera bonna ne bagwa ayina omupiira gwasamba batugamba ne bannange mbwoyogera ku pastor Kakande bwakukyalira ekiro n'akutuga
ne kuyiga natugamba ali mwogerera alisanyalaza business naye bannange abasumba basayiga jali na yagisanyalizeeyo jali mbwaja kusanyalaza pastor ne tugula omuceere negwe abantu abo nga omuceere gwa pastor Kakande gwagano gwa mitwalo 5 mbobwoguli asima buli kimu kikyuka mbofumba kamu mbofumbako ne muli naye twali omuceere era twasigala mu bumbula abantu babigula bantu moza abantu banoonyeza Katonda nedda abantu ba desperate abantu banoonyeza Katonda era Katonda bannanga atuviireyo n'ekirala tuli bubi Uganda tuli bubi that's why abantu omulaba nti agende naafuneyo ku mukisa naye nga ne gwasaba omukisa naye yeetaaga mukisa moza olaba si kuba nti simanya tuli bubi naye mulimu abantu nga baagala Katonda nze enjiri ya pastor Bujingo nze na contributinga ku Pentagon nga nina okukkiriza nti gyebiri soda saafunye naye bagambye buli anywa soda buli kimu kigenda terera bampe eyamirinda bampe eyamirinda abasumba bafere kati sente za Pentagon yabawadde mu soda yagamba yafikkako Thanksgiving yali ali eyo kati n'amubawa yambawadde mu kaseera akati naye okuddiza guba mwoyo omulala tabawa namutwala mu firiji sente zammwe mwafunyeko soda Doreen Kabalebe yavudde n'ayogera was it the right time okuvayo saawe moze kiba kirungi nnyo omuntu no tosobola kwogera kintu kyoyita munzo ndaba nga mpita mu kintu sitera kyogerako naye bwe nkimaliriza n'enkiyitamu nsobola okyogerako kuba kiba tekikyannuma mba omutima ogwange guli low feet naye abasumba bafere oba era Doreen waviiriddeyo n'ayogera ekyo taliyo nze nkubuulira omwana kasa yakoze statement n'agamba ffe tutambudde ffe waffe tuli balokole naye lwakwate tusabira mu kyaki ya Musumba kuba ayina nnyo olugezigezi n'abakadde ba kyaki balina olugezigezi nze sibasobola nja bavuma kati nze nsabira mu kyaki ndala twagendako mu 77 days of glory twasiba ekisibo ne tukimalako nga batuwa amazzi bwe tugeeyira bwe tugeenaaza naye bizibu byagano tuvaako mwabijjawo ebizibu bizibu byagano kola yabizibu ebimanya nnyumba mulimu ebitakola nze era nasigala sikya dependinga ku Musumba nze ndi mulokole bwe mba n'ekizibu nfukamira ku mavivi gange n'empita Mukama bwe mba mpulira omwoyo gwange gukendedde ne ngamba kansibe ennaku 6 nkikola bwange si Musumba kati nze sikyagendera ku basumba kuba buli woogendera ku Musumba yagambye ogenda maliriza ogudde n'Omusumba abasumba kiwaani abawasoma ekye batukola omukazi ewaka omulekera emitwalo 2 gyakubya n'atoolako omutwalo gumu simanya kimu kya 10 n'akulisa mukene nze ate nagumira ddala n'ekimu eky'ekkumi sikyawaayo kingi wakiri osuwa omuntu yes nenziraba nendaba omukadde ne muwa omutwalo ne gumubaamu osinga oguteeka mu kibbo Musumba yambale suuti abasumba basusse otunyonyonta anti ani gwe tulina obulaminga gavumenti egambe ku basumba nedda bano abantu babasika busisa okugendayo balina gwe bakwata ne bamugamba katukwate yinooka ogende mu kyaki ate munnange nga wafunye omuzimu olaba kyaki ezo zirimu n'emizimu obeera possessed ne kyaki nga wagiyingiddemu n'okugamba nti vaayo bali be battira omuntu waabwe baddayo ewa Bujingo basaba kati kyekyo kyekugamba amwantu yafa bibye temukiteeka nnyo ku Musumba abantu bafa abantu bagenda balina endwadde g'omuntu n'omugamba kati Musumba ye wa ambulance mbusukaali yakuluma Musumba yatwala abafu mu ddwaliro yamutwalako si be bamuvuga ne bamutwala mu ddwaliro ye lwaki yali ali bwereere yandifudde ayambadde lwaki yalina enkwagulo oba yali akuba yaabo nze kasana labanga famire twagendayo naawe famire kasana girabanga egeze noga nkante ebintu era sagala biyingiramu so obsessed nga ayingidde kyaki mubaamu sitaani abakwata we twabuuza omukyala apana pastor abana ife twadde twagala just asabire neŋŋamba kati nze nalaba waneeno bano abantu waliwo omuntu gwe nanyumya naye ali eyo wa pastor Bujingo ne mugamba naye buli ssaawa temukowa bya Bobi Wine Musumba kyayagala it's okay by the time tuwafune emirembe muleka ovanga nedda mozeze kino ekintu omanye kituzinga okunyiza makyaki tugenda n'ennaku yaffe naye n'owulira Museveni bw'anadda ku ntebe tujja kuzimba Pentagon yakyogedde si ate nze nnimba kati bw'ataddeko tezimbibwe sente waziteekawa kyetumanya alina okuddako ate ani agenda omujjako ate ani aganye kati kyaki twatandise kuba kampeyini kyaki nze kyembadde manyi ku kyaki zirina beera mutual nze sirina
church abanga munnamawulire ngo reporting a story nze nawaayo era nga nsaba lankyawa nasabanga lankyawa ya pastor Bujingo ne ya Kiganda abo babiri nabawa era wakola ebintu bye bavume nabawa kuba ayina bakuba inkolobe yeri afuna abantu nenze teyanfuna era waba akoze ebintu bye is good to go abakubi kuba tayina gwakwata ku mutwe namugaja ngu namukasa nkwagala wali ye yakola kintu kye waliwo kana akavubuka akaze ku internet akawolereza Musumba yakajjewaako basoke bakageme kalyoke katulekanire kali awo kalingambwa katuyagala muwolereza Musumba yemalira entalo Musumba abavuma nedda omanyi wensobola onyigira mmoze bwendaba omuntu n'avaayo n'akuba Pastor Apostle Grace Rubega I feel bad because attacking abantu naye Musumba Bujingo Monday to Sunday aba attacking aba people power kankubuuze kyogamba gundi ali smart oyo gogamba Apostle Rubega ali smart tali smart naye omanyi lwaki mbaso omuwolereza kubanga tomulaba nga alumba entalo buli ssaawa naye bw'otunuulira enjiri ya Pastor Bujingo oba ya Old Testament gye tuliko namukasa mulekera olumba omusajja teri alumba muntu nze simuvumangako njagala baleete soda we yabalumye Pentagon yabatawaayo mumwogere Pentagon nawaayo bajazi kuddiza wawaayo mmeka bampe emitwalo gyange 5 ngenda gikuwa jimpere mu kamera siddamu kwogera ku Musumba bompe 5 gye nasonda njijogera mpaka wendituka nengamba 5 gyange giwedde wowe yagikaka anti nali manyi tuzimba nyumba ya Mukama naye nyumba ya Mukama eriwa namukasa busiru bwammwe you people you fools temuyina magezi. How can someone tell you that later sente tuzimbire Mukama Katonda nyumba ali gundi kirindi Sulemani yazimbira Mukama ennyumba yali nnungi nga nywevu era ne tusalawo tuzizimbe ffenna era nedda Sulemani mu Bible listen notunulira omuntu Pasa Bujenga asula mu gorofa asula yegadde bwati ng'osula ebintu bikuluma okwate emitwalo gye 5 ogiweeyo ekimu eky'ekumi n'okiwaayo mufumbye mukene Pasa yali munyamaalya basaze sekoko mbata kabisa ate waleete ente nakugamba blood wange tulako wansi ayinako yakola nayo anna yamugamba blood wange soko tuleko wansi kakakyawo wagala nnyo sikunyomye tulako wansi mbavuma muli basiru nze sente yange liso agenda mu kabbo ka Musumba nze nawaayo emitwalo 10 lwaki namukasa gwe naga mwana blood binkutemu muwaako 5 kamanyi muwadde muntu wange Pasa ofune kizibu genda yakuyambe ajja kusabira agenda mulabadde kimente okutuuka ku Pasa si kyangu bameka abatuuka ku Pasa Kakande abagagga bayina abakuumi bayina ababodegadi waliwo ne okimanyi bw'okkiririza Basumba oyinza n'ova ku Katonda waliwo baasaba ekyaca bambala obugato obugudde olubege basooka okulemesa ogenda okimanyi Abasumba b'ennaku zino baliko ne security ate nga ne Bible ekyogera bw'atakuuma kibuga n'abakuumi tebasobola n'emmotoka z'abaminisita bannange mugende mpola Abasumba Muda kupasa Bujengo n'okuba nga takusise wammwe eri gy'obeera nagamba gyawe mwe abatwalayo ssente you fools or idiots yes oli akumibwa Bugombe musibire ekikookolo agisaba osigale mu katebe ng'otu muleete ekimu ekikumi ogire bwoti bano Abasumba abayiga n'okuyiga bakola akantu sijja kuswaza lwaki sigoba gwe batuma Richard olaba ke bateeka musente zino ze bateeka musente kyebakola bw'oteekamu tojjaamu ngenda n'ebimesi nemba simbula eddo naye omanyi nga abantu 100 muleese eddo Abasumba bali mu ssente nze nange sikyawa bw'otunuulira ebyawandiikibwa ng'olaba Abasumba si bye bagenderako nze kati ŋŋenda kitono nina ekkanisa eri eyo maama wange maama Moze gye yasabiranga ntuuka nina emikolo kaakati neŋŋendayo anti mbayisaamu akabbo gwe wampa ssente zo wampa naye Musumba wa maama wange yasabirayo emyaka giweze 40 wadde 5 muwa budget atandika ogiyisaamu naŋŋamba kaakati
soda nga watutte mungi tuulako kreti bbiri zimala neŋŋamba mukolo ngenda kola gwakinaku nga pasa yawamate senga tobamalira budde wasenga w'ensonga weeyo ne senga omulala gomesezi jukira amasaba gomesi 30 afunza budget agifunza nanga waye ngeri gyagifunziza leka ina kyagenda okubaatirayo bwe yamaliriza kusabira omukisa mu neŋŋamba bwagompa nanyigira omusumba oyo era ne maama wange namugamba musumba awo siri muddira talina kyanyambye mu bulamu bwange nali ngeze mukuba oluseke n'agaana okumpa naye abasumba bakubika oluseke abasumba bakubika oluseke ate be bakuba ffe gwe ssebo mmaze obudde bwange nzize nkutolera ensonga zange mbundi bubi era okukakana omukolo gwange nagukola bannamukasa ne bampa abakozi ne bampa bani ne bampa ne guggwanga naye musumba tampadde wadde n'olwataano yampe emitwalo 3 musumba teyampadde n'olwataano naye nga mpadde oba yali akulowooleza ng'akyakuyiyiza tekisoboka nga bajeti yange gyasalaasala nga tagenda kumpa wadde n'olwataano kale no nyinza okyogerako bamaama bange oyogedde ku musumba bamaama munveeko nze nayayuuka abasumba nze ndaba abasumba bakubirirwa bamundu n'ogamba kati bayibuli yeyagamba nti katonda bw'atakuuma kibuga abakuumi tebasobola batambulira kweriwa omusumba oyo waaba abasabasereza muziteeka mukama nemuziwaayo abasaba bulungi naye gobeera n'ekizibu tebakuyamba waliwo n'omusumba twali bayingira New Year nali ku TV by then nali sinafuna habit ya kutambula mbu New Year nemejimalira mu Uganda n'agamba zonna zolina zireeta otambuze ebigere yalise nnyonga mwogere kyokka bwe yamala overnight ye yalinnya emmotoka gundi n'atatwalako nabagoberezi mwami kweze enkuba yatonnya nemukwatira awo naga waliwo church kanegame mu church enkuba yamukubira mu church buli woyimirira etonnya naye nga abantu sente ze basonze okumala ebbanga awo lwaki tabazimbira kanisa kyova olaba Kakande mwa credit at least ez'abantu waziteeka nono gundi ani pasa kayanja naye omwa credit abantu bebasabira ne pasa bugingo tumwe credit Museveni bwaddako ayagambye president Museveni bwakomawo tugenda akimanyi tugenda zimbe church nenze kati sina aina we yagambye nti president Museveni bwakowa mutabani wakikwate muneŋŋamba laba Bible bwetambula mu church nkola yansikirano bwa kabaka naye pasa bugingo mutuufu alina obbayirawo omubiri naye bamuyiriddewo misango gy'alina gimanyi ayina emisango gwamulabako ng'agikola oli olwoya oba oli mulamuzi afuuka owa opposition alaba ekidda gavumenti eno ogiraba tolina giteekako nnyo maanyi nze nina omuntu gwe mmanyi muyimbi sobola mwogera buli omwafu bagiteekeko eno gavumenti twagikwasa Bobi Wine omusajja ajja mwesobolera bwemulema omulala alijja nze siri mulwani wa ddembe Mwami Museveni muleke we love you jajja ate naku zino omukambi olaba ne mukutema ettooka akambuwa wamulabe ng'agira omusirikale amuyigira bw'ati n'oguso Mwami Museveni mukambwe era bamwerippako mu abamanyi era ndaba abaana bavuma omukulembeze ku internet bannange bagenda basiba jangu mujje muvume Chosen Beki bamuvumira kimbo yafunye omusajja omu bamuvume ennyindo Mwami Museveni bamuleke ate ogwo gwa Chosen Beki guba mwangu naye ogwa Mwami Museveni ogwa Mwami Museveni ogumanya nti otuuka ne mumaaso g'omulamuzi n'aseka obujulizi we buli bweraga kaati naye nze nalabye ono omwana nedda kyembagamba bambi si kuyingira Chosen kyembagamba musambe liigi zammwe jangu ovume namukasa omwogo yes nze ne mwanvuma okuva Monday mpaka Sunday siririwe pa musango oli kumukulembeze wa ggwanga owoza security enafu linda wona akuza omusango ogenda omanya nti security enywevu bangamba waliyo eyo bijiro yabinyumya wano waliyo room mulimu ggoonya mulimu emisota mulimu biki mubakusuulayo bijiro yabinyumya mbw ate basajja ababeerayo bakambwe nalaba ono omwana bambi okuteeka omusota mu nnyindo ne gukuyingira ne gufubutukira mu omusota ne gukuyonka ebbeere nze nalaba ono omuvubuka bambi alina content omulungi ku TikTok Madubala talina content mulungi no yali akola bino ebintu bye bwebityo no yatuuka n'atandika okuwemula yali ayina okumanya waakoma Madubala yafuuka ne bamama fina bamuyambanga bafulufiga bamuyamba naye oba yatuuka atya yenayagala ssente okuzijja mu kusabiriza paka
namukasa ofuna omukisa n'ofuna ku ssente mama fina nabulabula ne full figure bamuzimbira simanya nyumba enda sono giraba namukasa ofuna kyokamamu namukasa leero kooli enkya toli ku pipa kamera pipo bajja yes in 5 years mugenda laba namukasa omulala ngenda zaala omwana omunga bino sikyabikola ntandika omwana wange ndabe nga ndi wenda amatamba zikwa mabere gabeere gali byago nagalale ng'amagulu ga musumba atotegedde musumba kigwenjogera ng'otambuza mbaliga kagala abaana beetereza kati bamuwadde emyaka emeka bamugambye emyaka egi madubala yali afunye omukisa nti asabiriza ku ssente afunye ko sayina mulimu gwakulabegabyayambala no yali asobola otambuza obulamu bw'empola asabiriza bwakolaki bw'oba osabiriza n'okuba olusekere okolamu ekintu ky'amagezi bazimbira ne maama w'ennyumba mugenda kirindi mugula obutaka mbeera weetabuka ogenda ozimba akayumba ekirindi yes ng'obeera eyo naye kati bo bamanyi bagenda beera mu bulamu bwakusabiriza paka bali oku tiktok asooka namba ne bayoutuba twabafunye bavumanga omukulembeze ng'asoma ennamba kati gundi yabakulembera Frank Antambi bamugabuuza ku bantu 070 ne Franka alekerawo sene waba ina kyagenda zikolamu asabe bamuwe ate Franka tafuma Franka simulanga Franka atabitavuma bambi simulabangako ngaawe mudde yes awo muwolereza kati yasabe sente ze bazimuwa akole ebyamagezi tosuku agenda kola lusike nyamunyama asabiriza afune kigula enembera kubeerawo survival for the fittest mwesonyiwe gavumenti bagenda omwana yayagala asabe buli kaseera wensaba namukasa leero nampa enkya nemusaba n'atampa nga muvuma waliwo gayi gwe nalabye yavumyemu amafi naye bamusibye naye ogenda omulaba nga bafaanana bulala nina ne gwenda bawo ku tiktok ali mu kuvuma full figure naye bagenda maliriza bamusibye nze amutelingize nina omuntu gwe nali nnyumya naye yali alina olutalo ne full figure ne mugamba owulira olina amaanyi naye omukazi oyo ali connected agenda kusiba ebyo byolekana ngusimanya naffe gavumenti tugiwa omusolo mukwano bajja kwerabira nti owaayo omusolo ojategeera nti nemukomero jamuweerayo ojategeera nti n'embizimva bw'omala okuzirya weesokoloza butuuti ojategeera nti nemukene kyennyanja mbeera eyo kituusa ku bukovu maama uganda noba tolina connection bakusiba naba nange amusibye kati namuwulidde fulufiga agamba mbu omuwala oyo alina ne videos eyafunye ng'avuma President Museveni kati bagenda mute alabika yamuvumako liye agambye alina obutambi bannange bw'oba osamba liigi gy'osobola nze ate nze ngenda bakola ki nze sirina lunaku lwendikeera ate banvuma buli ssaawa yes simanya baŋŋanyi simanya ne bankwata ka vidiyo nga ndi ku ddinisa ndi mukwata buntu yes nze byonna bimanyiira abantu batuuse ku kooti kyova okola ekyabatu tebali ku namukasa which is okay vuma namukasa ze sina gwe ngenda siba nze omuntu gwe nsobola okusiba ng'ayogedde ku musumba ng'amuyingidde naye ebitali ebyo musimanyi ovuma namukasa it's okay namukasa mutini namukasa alina obugulu butono namukasa muddugavu alina ebbeere ettutu namukasa avuga haliya namukasa avuga haliya yavuga kawunde yes namukasa avuga ali enkadde buli omwa please don't buli omwa avuma erigi jajamu oyo omuwala namulabya yeewaga ku tiktok bali mu kuvuma full figure asinzidde n'abantu abali e Dubai bagenda mukwata bamusibe bali abali e Dubai nga tebasobola musindikira wadde ddiramu emu nina ekintu kye nagaana nze omuntu ali ebweru tampaga ebiri bye nagamba wabeeranga ku tiktok olina ali ebweru bavuma bantu bakukyayisa bantu ate twabaguddemu ogamba omuntu musooka ne munyumyano n'omuntu wayi ogenda kujja kola evu yange ovume nze ngenda kukola ki ngenda kuba nsirisa nti njeno bayinza oko obeera bannange naye kyonga oyogedde kinene nedda kumba oli avuma kaakati gwa mukyazikye nalabye oyo omuwala yabaddeko ne basenga asidi n'abali ebweru asidi akolangaani ali Canada eyo kati ali Canada amawulire gaawo notandika otya okumpa amawulire gaawo kati kyekiri kaye kye ne badda ku mukazi ne bamuvuma ne badda ku full figure ne bamujolonga ne bamuwemula please anti kyekyo kyenkugambye samba liigiyo yes ayinza oba alina baavume naye yali avumye gwe anti oyinza ogamba naye asiba avuma abantu yali akuvumyeko yes buli omu asamba eriigi ye akye nazula ku full figure omayinza embeera objective
full figure takuyingira nga tomuyingidde Yes. kubanga toyingidde muntu Yes. era akulaba naga akulaba ate saba abuulirira era ga wano no woolaze kubanze ndaba woze emisanga agamba ddiini nti omukulu nno era nekugundi agambe naye kati nalongo kitona namukasa avuma waaki namukasa yamukoze eki so nze kyenkubiriza abaana ba TikTok musambe liigi zammwe nyongero bajjukiza mujja kuwoza mbusimanya yanvuma simanya avuma abantu. First of all eno Uganda bobo yagala ekutambulire bulungi abantu omuntu ngali well connected tomuteeka komanyi tomuteeka komanyi bagenda kukwata n'ebiswayiri ofukamire maaso ga fulufiga gobadde ojolonga omwetondere bakusibe muve ku bantu samba liigi gyomanyi nti namukasa namusobola ate nze ngenda kusibawo era ogenda kunvuma goyina ow'amaanyi ayina kasaala akuuma ssomero gwe nina ow'amaanyi taata wange bwonvuma agamba katukiteeke mu ssaala katukisabire katumusabire katumukole ate ne ssaala empeera yange yaggulu pozi nafunye n'oli afaana naye saagala mutunuza misango nayo no gwasabira yazizza moze tuyiga osamba liigi zaffe buli w'osamba liigi yo tegenda kusanga buzibu naye oli mu Uganda Cranes oyagala samba nalo nina ekibuuzo lwaki oba otuula ku ssimu what could be the word n'otandika okubera nti onvuma omuntu munnange ze simanyi internet eno ebaleeta oba hype ey'amaanyi ne kamera eno ogiraba erimu omuzimu omuntu atuula mu kamera awo ng'alina namba zo n'ataka oyogera ebintu kino ate nze kino nkibagamba olunaku olwaleero nze nga namukasa nze ngoberera ebyo ebintu kuba fulufiga yatandika ogamba ngenda basiba ngenda kola bweti ngambi goberera era ninawe nasanga ne ka video nga babutema mayisa sibera ku live z'abantu nsanga bu video nga bavuma omukazi omufiirako kati nga bamuvuma kati bwana abakwata mukazi wattu n'abasiba bagambe ekikazi kibi ekikazi kyonoonye future y'abaana kumbe be bakoze eki be bamuyiikiriza bagamba omukadde waawo mubi nga tokutte ku bintu bye bw'otakwata ku bintu bye taba mubi mwesonyiwe full figure yes agenda oba yafunya mulwanyi kati nze buli gwasiba ngenda bamabegawe bwe baba bamumanyiira ngenda bamabegawe yes nedda yali amuvumye ddi amuviirako bamuvuma okuba muwemula yes lwaki bamuwemula bwe batyo lwaki bamuweebula ng'alina abaana muwulira agamba alina bafulaawa lwaki baweebula omukyala yabakola ki bwana abasiba bagambe omukazi ayonoonya obulamu bw'abaana naye abaana be bonoonedde obulamu mwe mukoze eki mwe mumutankuula ate ye action ye gyakola kubakuba yes she's a nice person mwesonyiwe full figure era buli muntu talina just lwakuba abantu abamu fitina talina yes full figure level ndala she has a green passport. Boyina passport ya blue. Boyina passport za blue. Omukyala ina green passport. Avuga base open roof. Nedda sasa sudwa bamuleke. Nze nagudde ka video mukazi watunga bamutyoboola. Ate nga bamuteekako ekifaananyi yes bannange yenna full figure gwagenda okusiba ngenda bayira mabega ga full figure. Kiwedde. Kila muntu kila nani. Njagala mutereere mumanye liigi zammwe ze mulina osamba mama flower akutumidde katugendeko washiba tugende washiba information yatambula mushiba yazaala musajja waala olubuto lukyali era nti era lugenda kuzaala kati mwali mwagala ali ebisiyaga nange kyembuuza bannange muleke shiba ye musajja yavaamu bajja kuddayo gye yasookera musumba bujingo nga kaddangayo gye yasookera ate baagambye bw'omusajja afaanana no ezabena ono wobuvidiyo ebyo webina oba muganda woono beefaananamu bo nange nabalaba si beebeeru naye ze shiba mumuleke ekisooka ffenna abakyala tugwa mulaavu ate shiba teyamanya kuba nawulira ka voice note ke ngagamba teyamanya nti alina abaana abasajja mmoze batulimba mmoze omusajja asobola okulimba sirina mukazi ninga omukazi gyali omala beera naye n'omanya nti omukyala gyali waliwo omusajja asobola okukkiriza nga yeegombye omukazi n'akkiriza naga nti alina omukyala gye bali nze nina kati kankubulira kulya nina mukwano gwange oli omumanyi toyogera linnya yes kyekava ku nnyonyi bawaako labako binyumiza edda naawe nja mugamba gye kali kati yes omusajja ali awo kitende wabeera naye omusajja yamugamba from day one nina omukyala naye naawe nkwagala nabeera open
relationship yabwe genda myaka egi they are good tebava ku nnyonyi kati ono omukazi we gyali nono gyali ate omukazi tamumanyi nti onaye omukazi afuna obuyambi bwayinofu nkugambye buli omu ali okay kuba singa owewaka complaining nga singa relationship eyonooneka naye nze buli kimu akinyumiza tugenda bweru tugenda gundi yes babadde bakava Amsterdam omusajja nga amulira ku nnyonyi yes ne Uganda amulira kuba amaka gage musajja gage ya renting amaka ya renting agenda muzingira business yes then ne bino omusajja abeera nnyo ku business trip agenda naye okitegeera babadde Amsterdam bakadda so gye bali omusajja beera open kubanza omusajja jangu omukazi omugambe nti nina omukazi bw'abakkiriza agende nakyo naye moze abasajja batulimbye nomala okwebaka n'omusajja n'olyokumanya nti alina omukazi gye bingi batulimbye ne tubeera ba victims ekyovala bashiba simunenya kati ye yatukana ku kyalubutu naye abamu tukomye kutwako oli nakwebakako kumbe waliyo omuntu omulala ne bamanyiranga abantu yes tuyita mu bintu bingi omukazi nakwesimbamu nakumanyira naye ng'obadde tomumanyi nti yali existinga so kati shiba embeera ye omusajja ye tagamba balimba yes era nze kati relationship yange gye nnyingira okuwaako tusooka genda wa DC akola atya kutugatta mu bufumbo bwampaka oba tuyagala genda bwekuba tekuli ringi ku mukono wallahi sigenda kweyambula tukoyo tukwabula ebintu byokweyambula byadda omakimenti ebintu ebyo tebinyuma ogenda okwagala labayo ogenda okwagala okuli omuntu nga yeyambudde dda ekipala kitadde wali kiringa kateni nedda tulina steps zetugenda okukola osooka kunteekako mpita ku mukono onkolera proposal tugende wa DC n'abasajja balimba bwe batyo abasajja balimba nze shiba siina we munenyeza wonna yagambye teyamanya nti alina n'abaana abasajja asobola okulima nanga munange bintu bya laavu n'ebyesonyiwa biki n'akutwalira mu layini nga wasanze omusajja omuyaaye moze yefuula nnyo gentiri yefuula nnyo kanabisi naye omukazi omusajja yakimukoze kati moze nkubuulire teri mukazi fenna abakazi tulina weakness z'abasajja omusajja asobola okujja mu bulamu bwonna akulimba ate bwakulimba osobola n'emikwano gyo sobola olaba negigana omusajja ono asobola bbanga alina omukazi naye gwe batokiraba kiba kizibu abatakikulaga yes kati shiba bamuleke abasajja balungi mu kukweka ebyama mpozi nga gwanoonyereza n'omwegweramu maye abakazi mwagala nnyo nnoonyereza ne weefuula akola search akola atya oba tomunoonyerezaako toyinza mutegeera abasajja bali mu ng'alina abakazi nga basatu yabatongoza ng'ate alina kati wali bano abali ebweru babalinza abakazi nga aba Desemba abakazi e Kampala balinza omusajja ogwa balinga bataano ojala ba Desemba mu bbaala ojala be bbaala mu Desemba bano abakadde b'Ebungereza beeyagala bweyagazi ati be basinga obuyaayi omukadde omuyaayi ali Ebungereza ate balimbye abaana abawala bawanga ali bweru ne babaleetera perfume onekuba kuti baleeta bintu birala okugaba ku ssente ye oza kadi yabula alwakuba ekyomukisa omulungi ze sina bantu bemanyi Bungereza basinga abantu abakadde nze ninayo abantu basatu manyiyo Jose waliyo Chaze ne Esther bokabe manyi Ebungereza gye mikwano gye nnina Ebungereza ate omukulu oli ow'ebirevu simumanyi mukulu ki yani simumanyi nze manyi abantu bali basatu abali ebweru manyi Chaze manyi Jose manyi Esther abala sibamanyi musajja wange nnyo is a nice guy I like that guy I don't know him I like that guy wadde omwegana tweyongereyo ngambe kibadde tekisana kubeera nti mwogera naye it's okay big Uncle Sam greetings goes to you nkwagala nnyo nkwagalira ddala naye embeera gy'oyitamu ngimanyi bulamu bujja terera kakati aka tugende maaso badde ngamba shiba ali mu buzibu naye olaba tunyuke moze olaba agume tunyuke nkoye abaana nkoye vaamu ngisigale mungi sirina buzibu togenda kuntiisa situmire ku bantu bange otumidde ku Kyazze nze naye nentumira nko Sepuuya kati gonteeka ku yo oyogedde Sepuuya bambi Sepuuya naye yakuba bad black bannange ate wasenga Justin nantume
oyo muyayi badi mulaka yagamba mbuma nange sepuya ya chinkola n'abasajja bwanvu tetuli bangu ate abasajja b'omupiira baagala popcorn balya nnyo popcorn akutwala mu movie mbuteeka wano omutwe ng'oli nze obwongo bwange bundi mu ssente ontute mu movie mbunteekaako bwoti omutwe baba baagala bino mugenze mu movie omuteekeko bwoti omutwe mumukole bwe muti mwekwate bannange obwongo bwaffe bwabayaaye tunoonya ssente ate ozize musimanya popcorn kuweteekako bano abogerera Shiboba wa kuba nalabye omusajja alina abaana ate bayeka sibeewo omusajja oyo yawuza abaana 20 no nze kyengamba to respect ekisooka Shiba mu mwesonyiwe bino byemuwoza olaba balimbye feminist you people you are stupid abasajja balimbye abantu olaba bafuula ba minister basingo mother ate olwo Shiba ataina na titles olaba tulina no minister alina bakazi 8 ng'alina ne Serena omuyimbi yakayingiza goli namba 7 tulinawo omwami munene okumanya abasajja mu bavenako ayina mukyala we wa buyinza kati ennaku ali kayimbi piya no zetulya ezo zino piya ziwooma yamwadde buwiddiiro nze nkubuulira ate ani gw'oyogedde nze ngamba piya zino zetuli ezo piya nti kati omusajja alina omukazi wa kitiibwa naye akati alumbye n'akayimbi abasajja mubaveeko mukole ssente bw'oba olina ssente ogenda kulya abaana mukole ssente gwe ninde ekigenda obeera magala mu Desemba bw'oba olina ssente teryakulema ate kati abaana obalaba nze mpa 5 nkujjemu sirina buli kati bino ebyokwana n'obeera ku malusu ataano nga ziba ntono okujjamu omuntu abaana nno gye bali n'omu wa 10 leka nkubuulire genda wano eguunyi olabe naakulabye ku bitaala ebiri awo bangadde eno ekasubi yitawo ssaawa zo nga 3 ez'ekiro abaana abato bali kukuba amabere bagawunise bwe bati bato mitwalo egi ku mitwalo egi ono bwagaana ebiri nga bwewaayi nze gumu jangu ate agulawo bizinesi agiteekamu ki teetaaga sabuni yeetaaga woota tasasula revenue enkuba yina etonnya afuna malembeke gakozesa tagula kati ngodda ku ebyo abaana mukole ssente muli abakazi mani kati gwe ki kyosinga okwagala mu bulamu nze si ssente gobeera n'omusajja takuwa ate oba omwagaza ki kakati kyendiko tobeera na musajja atakuwa omusajja atakuwa a man is supposed to be a giver provide protect bw'obeera n'omusajja nga takuprotectinga then oyo si musajja omusajja bw'abatakuwa how do you want to be protected njagala nti public ne bw'ebe njogeredde nti namukasa mubbi agenda kumprotectinga mukazi wange si mubbi naye ovanga ku musajja ne bagamba namukasa mubbi naye nakukomerera nti oli mubbi then oyo musajja oba tomwetaaga yes kati Shiba abamwogerera ebigambo nuza bandi mulese bamulekazaale bamuleke please temumu stressinga mukazi watu munamufunisa n'amakato abasajja bazze balimba abakazi Shiba si yasoose Shiba si yasoose nze nalaba ne president wa Kenya namba 2 mukazi namba 2 ab'ebitiibwa abasajja babakkakkanya ng'ovanga ku laavu so tuleke tugenda bulungi omukulu wano tuli mu kushutinga naye nga tewaseegudde olubega omuntu yenna okimanyi nti omuntu anaakuwa ssente va kuba naabambala olukooti olusuuti mulabira ku nyambala omuntu yenna anaakuwa ssente empunya yebadde ite kawowo sikamulembe talina kawowo ali nakyo olya kawowo kange nkawunya bulungi bwe buno bw'abayindi ogenda kumpa kirabo ki ku birthday yange yaddi 18th December next month setwali ku mukolo gwo tetwali ku mukolo gwo waleeta ki tetwakubeererawo nawe tegeka omukolo nzije sigenda beera mu Kampala kirungi ogenda beera okimanyi nti ne mukazi wange yanga 18 fena obyeddala naye mbadde njagala mutwale tugende okuoba e Rwanda seriously nanga I'm traveling on 17th December nkomewo nga 24 because nina okukwata Christmas ne family yange tata wange nga 18 December olunaku lwalibaddeko bantu beera abantu abadugavu tebanyumira nnyo okukoza muzaali bwage okugonga nange ndi wa December era mu traveling era leave ogitegedde gya approving nfuluma nga 17 oli mukozi nkomawo nga 24
So that muna itata wange bwe tutalya Christmas fenna wa mwayisibwa bubi. So Christmas mani no gikwata nabo. Ogenda nani na mukulu? Mukulu chate. Ogenda we. Ngenda nzekka. Kweza genda bweru n'ogenda we. Ngenda nzekka. Bobo ina Nayo kugenda kubo muwala yenna ate bana bali mulayi kati ate kulimbe ali nnyonyonya agenda ina business. Ngenda nzekka. Ogenda kola yoshi. Ngenda kunyumirwa birthday and kanveko mu Uganda mfuneko experience empya. Njakeera. Ate ngenda kozesa Emirates sawa 8 situla ku 8 sawa 5 zinsanga ku kisaawa. Okay, wetu tubadde onako olwaleero tubaze kundi moze mugamba lekerawo okuwemula Akiramu. Bananga awemula. Akiramu omulimu kigwasinga okukola. Dr. Kulusumu yatomera. Nawulidde Akiramu ng'awemula. Biri ebigambo tosobola nabbiisa mukama. Akiramu atesonyiwe social media. Watesonyiwe na kwagala kubeera mu butaala akyafuna ddala ebizibu. Awemula nnyo bannange. Ndowooza ne mukyala we yandimugambyeko ave mu bulamu buno waba ajja muwemula nti. Ajja muwemula. Ebintu bya social media. Ajja muwemula. Abeere mu mawulire abeere mu mataala. Naye awemula nnyo. Akendeeza kumpemula. Bantu bonna bawemula naye wemuliddewa. Kuba nammwe muwemula. Moze ebigambo bya Akiramu. Nawulidde ka audio. Abadde awemula ani. Olaba omusajja w'e Makindi. Oba Dr. Kulu yamujja kujumia. Nga tamutegedde tasobola muzzaayo. Kulu yakigwamu talina kyazza. Senga gudde munga. Bagamba Kulu yazaala. Byaddala oba showbiz. Kulu ayina omwana. Ani mwana wa Akiramu. Lwakuba munene toyinza tegeera mbu yazenza olowooza akyalina olubuto. Omanya abantu abanene. Kati ekyo yogedde kyaki. Waliwo yagamba nti olubuto lwekweka mabeere. Abantu abanene totegeera mbu alina. Naye gundi aswaziza ekitiibwa kya Dr. Kulutu. Muzi wali baddeko n'omusajja n'akumalako ekitiibwa kyo. Anaamuswaza emeka yamuswaza dda. Kasito otuuka n'owulira ng'ekitiibwa kyo tokyakirina ng'olina omusajja batumuka. I think abasajja mulalinga okwa abakazi bama respect mu byokola eneeyisaayo kuba representinga mukyalawo n'omukyala webale osooka n'otunulira ne ligi gy'osamba. Namukasa embeera eneeyisa gye weeyisa obeera n'omusajja nga yeeyisa bubi aba aswaza gwe balera babawona mukasa balera babiyeekula busolosolo bwe yeekola kati ekitegeeza nebeera kwana bonna bagenda leeta screenshot okwemula kwa gundi kwani kwa Akram kitegeeza n'ono muwemuzi mukyala we kati bonna batambula mu kaliba yeemu. Amuswaza bannange. Kale musiba bulungi mwera.